Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo buli wondawo w'omu frame tubeera from my point of view tuba tugenda otunuulira ensonga from the editor's opinion. Olunaku olwaleero era tuba tuusibwako Solange Women Syrup nga bulijjo Solange kugamba gwe omukyala alina obulumi bwonna mu nnaku ze ez'ensonga oba menstrual period zo abasinga kye bayita cramps oba abasawo kye bayita cramps, menstrual cramps. Kozesa Solange ono ojja kuba ogoba obulumi obwo. Akacupa mwekali enkozesa ogiraba mu background ate era mugiramu ne pad ne panty liner mweziri. So 3-in-1 packaged bulungi nnyo. Solange Women Syrup ono bw'oba okozesa gwe omukyala oba omwana oba omuwala afuna obuzibu bwonna ng'oli mu menstrual cycle yo kye tuyita cramps. Yakakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu maduuka, clinics, pharmacy ez'enjawulo wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda gwali emitala w'amayanja. Solange yatuuka dda bwekati wekali kajja 3-in-1 ogula kabokisi wekati abaana awumula naye babaddayo ku ssomero batuulire buno bupaaka busatu buna bwasobola omalako ttaamu ate naawe akola kajja mu handbag. So Solange ekyo yakimala. Ate Muna Herbal Mouthwash ng'ono Muna ye yajja okuyamba gwe alina obuzibu bw'amannyo, amannyo ganyenyera, wonywa ebinyogoga ne ganyenyera, wonywa ebyokya, bw'osenya ebibuno ne bijja omusaayi, akawowo akabi akakuva mu kamwa oba ekiswa ekibi ekikuva mu kamwa. Then naawe atannalwala tugamba prevention is better than cure. Sigala ng'okozesa eddagala lyo liri naye ng'ofuuyirayo mouthwash eno nesobola okuteekamu akawoowo n'okugoba bwonna obukawuka obuyinza okulwaza amannyo go. Nga nkugamba kozesa Muna Herbal Mouthwash yajja okuyamba. Yakakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu clinics, pharmacy, supermarkets ku bbeeyi ensaamusaamu wano mu Uganda. N'emitala w'amayanja Muna Herbal Mouthwash yatuukayo dda oba osobola okumufuna naye n'enamba gy'olabawo wansi osobola okukubira wano omuntu w'onoomugamba mpeereza ku Muna ne babeera nga basobola omukuweereza. Haji asindikiza musomi wa dduwa gwe alina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubirako n'akusomerako ku dduwa kuba edduwa ze zikola abawadde testimony bali gwe alina ebizibu sente zikuyitamu mirimu tegirabika ebintu ebityo eby'enjawulo osobola okubeera ng'omukubirako n'akusomera ku dduwa gy'asindikiza. Biva Organic Dr. Senjobe yakugamba genda wali Emmengo kwa Mukasa Road oba Kabaka Njagala ng'otudde woti mu Bulange olaba batunda omwenge omuganda obuuze Biva Organic kalina ojja kuba ogiraba ya green waggulu mu bbanga awo ojja kuba ogiranga ekigambo Biva Organic. Dr. Senjobe abeerawo buli lunaku Monday paka Sunday abeerawo. So beera nga omwaprochinga omubuli ekikutawaanya yakugamba emmere eddagala Dr. Senjobe oyo bw'oba obeera nga osobola okubeera nga omwesiga n'akujjanjaba mpola mpola ng'akozesa obutonde. Dr. Senjobe abakyala waliwo family planning eri nakyo ojja kuba ogenda omwebuuzaako abe ng'asobola okuyamba. Anyway, from my point of view olunaku olwaleero we tutandikidde ebintu byatabuse dda. Sekajja Professor ali kugwa defilement kwe kola ki kwe kususumbula ekikajja ekitannakula oba okususa eggi eritannakutuuka kwalulwa oba okola ki ekirala okuyuluza empumumpu. Omanyi kati njagala jogereri Oluganda kuba Sekajja siwe Masaka siwe yasoboka Oluganda oluzibu. Kati webituukidde olunaku olwaleero nga kyoze ne Becky oba akyaliyo Dubai yabaddeyo Dubai ng'akoze my husband olulinnya ku airport ayinza obutatuukaka. Era Becky wobanga omusajja omulina okulaba nga akolayo ka extra kubanga story ng'ekusanyusiza musajja yakisinza okusanyusa mu story eno. Oluganda lwekozesa luzibu nnyo nekyoze ne Becky engeri gye yaduulidde abantu naye ani alisonyiwa Nambwayo ne Namukasa naye Nambwayo nalayika Nambwayo ne Namukasa batuuse ne bakwata mukyala wa Sekajja Professor
Chosen Becky naye si mukyala muninkini. Just kubanga bamukoledde proposal teyabadde embaga. Kati Levikson yekaya solo gamba desire we gamba mukyala Levikson kuba officially ya mulina. Nebile bya proposal just bya masape. Yatuuse ne bakwata kati ate no nayo no amuzaddemu abaana babiri. Naye maninkini. Baatuuse ne bakwata muninkini wasekajja. First muninkini. Omuninkini nambeemu. Bakutte muninkini nambeemu. Ono muninkini nambeemu nga alina n'ezzadde ly'abaana babiri. Ne bamutwala ewa Minister Balamu. Bagenda okuinterrogatinga muninkini nga bamususumbula alina emyaka 16. Awo omusango gwa defilement ne gubanga gukutte Sekajja. Bagenda maaso bagamba ate oya kuninkina ku myaka oba susumbulidde ddala ate Sekajja ali myaka 3. Kitegeeza yasusumbula yasuse ejjinga terinakola. Naye bagenda omubuuza awo nga balina abaana babiri. Amulese mu kazigo mwapangisa ndowooza embeera ebadde eganye. Sekajja n'agamba bu TikTok video bwombukutte naye ensasulwa si nnungi. Ko Chosen Becky alupe in kind. Eyo nayo nsasula. Kuba mu video Chosen Becky abadde abukola nga dambutuufu olabira ddala amukwata amuwa obudde. Naye ndowooza nga akasente tekaliiwo. Kati nga muninkini nambeemu eza rent babanja weewole ku maduuka ogenda n'osabiriza. Abuuza omwami profesa tokolako munnayo omukazi akwasa obutambi naye olowooza asasula. Ndowooza batuuse okugamba omukazi sasula nsasule rent. Ko omukazi awulupeni kayindi. Ebisobooza we baba. Ate nga nono bulijjo byakwata bagamba olaba embwa ezanyisa eggumba era emala n'erirya. So Sekajja ndowooza ng'eggumba limulemerera nga likola ki? Alirya. Naye naaludde ng'ali eggumba kuba twawulirako emboozi ya driver. Ne tuvuma nnyo driver limugamba naye musajja gwe wajja kuvuga mmotoka kati ki ekikulingiziza eno. Mpulira mbo ne Chosen Becky wadde muninkini namba 2. Naye akaana kana akato mukande wamu omuninkini. Ngana wamu omuninkini. So Amiri yekyanga wagenda. Okitegeera okwawukana ndowooza we kutandikira ng'omukwasi w'obu TikTok afuza omukwasi bwakwata TikTok wakwata mu mukazi wakwata mu TikTok wakwata omukazi wakwata TikTok wakwata bigeze okuvaayo mbu yakwatamu muninkini nambeemu kankuba akatambi tebabintuuzaamu nkakube Minister Balamu. Omukyala alese ensonga ze njagala amazibabuulire nziwulirize then nsalewo nga Minister. Kizibu ki ekikuleese nyawo? Omusajja takola ki? Talabirira baana. Alina abaana ameka? 2. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. 19? Njana nagira mu myaka 16. Kati alina kukwatibwa defilement. Waba yakuzaalamu ng'olina emyaka 16 ng'olina 19 ng'omulinamu abaana 2. Abasajja baagala okwereega omwana we16 ki ekiba kikusikiriza? Ozirina? Nina kubuza mami wange. Kati we bamukwate defilement yakudefiringa wamala okudefiringa ate tayagala kulabirira baana be. So njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bawa Chosen Becky muwadde just sawa 12 okuva lwaleero paka enkya ku sawa 2 waba tazze wano mukomewo naye mukomewo wano wetukoledde sho sawa teziyiseeko omuninkini tali Dubai omusango kati kampita omusirikale ajje wampitire nyabo mpita omukyalo oyo omusirikale ajje bagule omusango gwa defilement because kuba kujoga kati gw'omwana omuto n'akuzaalamu mama we yabimanyako lwaki temwawo abanga ng'agenda kuzaalamu. Kati njagala birth certificate yo enkyawo oba ojja jangu nayo awulidde kati talina n'amagezi ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi so n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja basula ababe
Katoi Chosen Beka bera manyina. Ekyo muyimbi tekimutiisa bamusudde wodda. Omuyimbi ono mugumuze mwesiga. Okumusuulawo. Amalo kufanalizinga. Tekikola mawulire. Ayinza oba yasuula nawo. Okay. Oyina abaana ba myaka emeka? First born alina emyaka 3. Wa myaka 3 wamuzaala gwe n'emyaka 16. Ate second born? Alina omwaka gumu. Owamuwa? Semuto. Semuto wane Luweero? Kaguli muna Luweero tujja kulwanira. Tugenda kulwanira. Bawulidde? So kati ngenda kukwasa ofiisa waffe akola ku nsonga z'abaana. Madam, you come. Irene. Now, Madam Irene. No, you can hear me in a press conference. Now, what you are going to do, this young lady, she's 19 years old. She gave birth at 16, implying she was defiled. She was defiled and gave birth, and now the husband, the father of the children, he has abandoned her in the house. So now you open a case of defilement and child neglect on him. We summon him to come here tomorrow at 8 a.m. Should he fail to appear tomorrow, let police look for him and arrest him for defilement. Mubiwolidde bulungi. Minister Balamu wetukoledde eno show tezisa mukaaga zigenda mu 7. Sekajja tanatuuka. Tegeeza Sekajja ku airport tasukkawo akyali Dubai. Naye katugende wali ku mwana w'emyaka 16. Sekajja nga amususumbudde n'amuzaalamu. Kyensoose okweraliikiriramu. Omuntu ananaagira emyaka gye abatali kiriya. Endabika ya embeera si nnungi. Bale nagamba kayiringo naye nedda. Embeera just si nnungi. N'emyaka gy'ayogera gimusaana. Kuba omukazi wabanga azaddeko asumulukukamu. Naye olaba omukazi alina abaana 2 tannasumulukuka. Mutuufu abeera akyali. Kati Sekajja naye Sekajja. Kalusooke tukola analysis entuufu. Sekajja agenda mu kkomera oba nedda? Eno kesi Sekajja siye professor. Eno kesi siye soose wa Balamu. Kesi za Balamu tezitera kuggwera mu kkomera. Twalabako Purity Nicole. Omwana oyo asoma akola kibi kiwe ebityo. Ono bawa Sekajja muyimbi. Bawa Sekajja muyimbi. Ani yawasiza? Si Chosen Beki yawasiza Sekajja. Bawa Sekajja mu empozi baya bero musajja. Mukyala wa Sekajja muyimbi. Kati wabanga mukyala wa Sekajja muyimbi. Tugenda mu kalulu siwe tugenda. Bisana ebisinga abayimbi bano we bakola ebisango byolabira ddala nga bisobola okutuusa omuntu mu kkomera. We biyitira wano mu layini eno Balamu birina engeri gye biggwamu. Si bwe kiri? Bagamba set out of court oba baggulawo emisango. Naye kale katugende tuliddeko abayimbi bangi abawerako nga bajjawo emboozi omuyimbi ono yafiiridde ewuwe yafiiridde okumpi n'ewuwe biki emisango ng'olaba gyekulukuunya bwe gityo. N'ogamba leero n'omuyimbi aggwedde bannaaye ogwa Madda gumukutte. Omuyimbi ogenda owulira nga byabadde awagira takyabiwagira bulungi ng'akyusizza mu ndowooza waba abadde awaayo akalowoozo ke akalowoozo nga kabulira ddala. Kati nga bawa Sekajja Chosen Beki waali omuyimbi ate nga tugenda mu campaign, her services might be needed somewhere. Abadde nga n'akalowoozo ng'akuba obuyimba bwa Bobby n'abuzinirako. Kiregeeza akalowoozo ako kayinza okkendeerako oba okuviirawo ddala. Ebinyonyi bimpakanya. Goba ebinyonyi byo. Byenjogera mbitegeeza. Akalowoozo bigende. Akalowoozo Beki abaddenga nako
ngera wateekamu ennyimba za kibanda ennyimba za president waliwo yesiba ku bya kibanda ne tubimulekera ennyimba za president nga Becky zimunyumira nnyo sisuubira nti mukyala we Ssekajja nga amaze okutuukako wano ku ttaka ly'e Buganda zinaddamu okumunyumira zisobola obutaddamu kumunyumira bulungi si lwakubayagala lwakuba yengeri yokka ey'okusigaza mu mukyala we Ssekajja okusigaza omwami Ssekajja neerabiralabira kiki bwe mwogerayogera agantu ne muteekako kamera kati byoyogera kati munnaaye Chosen Becky ono abadde alina nnyo akalowoozo nga yeegeziwaza tugenda kulaba nga akalowoozo kakendeera nga ennyimba tezikyamunyumira nnyo oba nga zimunyumira mu mutima eyo yokka engeri Ssekajja gy'ayinza okuwona omusango gwa defilement eyo option emu options nyingi option endala mwana muwala ono wadde ayinza okulabikawo ati nti muto kana n'agiddemu ku myaka kyandibanga Ssekajja yakwatira omupiira ku layini 18 kwennyini nga bavide kwennyini kwe yali ku kalayini bamugambye naye wannaye osubirayo omuntu w'emyaka 19 naye omwana naye katanaweza myaka kalina kye bamugambye birth certificate ogitanagamba nja kubuuza maama wange nga kikulaga muto kuba kati nze ombuuza birth certificate eyo mbanjirina waliwo ebintu ebikwetaagisa okubanga nawe oli muto olina passport kati olaba abato bwe babeera kati abantu nga balina ku passport ndaga muntu biki ebyo birth certificate kiba kikuli kumpi okitegeera birth certificate wali agadde otambulako birth certificate kikuba kumpi kati ono bamugambye birth certificate ogirina koyo nja kubuuza maama weeruweero semuto eyo bamuwandika mu kitabo kya budget kitegeeza kati Chosen Becky ayina n'akakodyo akalala kayinza okukola ne bagamba ono muninkini wa Ssekajja katukuteeke ku layini 18 omyayi we yakususumbulire ji wadi byakuona musango kyemmanyi tewali okujjako ng'alina ndagamuntu nga yalaga nga national ID alina naye birth certificate eyo basobola ogikwatamu okitegeera bw'aba yagifuna dda national ID ewezezza emyaka 5 ebanzibwa okukyusa but birth certificate esobola okujja nga mpya nga bamukwatira ku layini ku offside nga teyali offside yali just on line Ssekajja aba akyasobola okuwona kati ate ono ne bamugamba katukuweeyokko nanti ekizibu baana nawe osula kati ono omukyala Ssekajja omukyala yawasa kibeera mu bayindi omukyala wawasa Chosen Becky muyindi yakozesa buwangwa w'abayindi kati ono Chosen Becky asobola okugulira ono omuwala akayumba ne poloti ye Luweero naddayo n'alima nasigala nga ye Ssekajja yamulima okitegeera kuba Chosen Becky yagambye byonna mujja byogera naye omusajja yakola ki yamulina omusajja adde akola mirimu kyakuba ofaananyi nakwata TikTok kati n'amwongerako ogw'obulimi otobitegedde 1 2 nze nenkukabala 1 2 nze nenkukabala 1 2 nze nenkukabala kati Ssekajja ogw'okukabala kwe kulima kwengezaako okutegeeza okusigala nga agukola mukyala we oba kamuwasa Chosen Becky ayina okuzanya n'eyo layini n'akwatira ono ku layini then of course ne wabeerawo settlement endala ekirala kyekiri balamu kyekugambye nti ebyabalamu muteesateesaamu awo kono ndi muyimbi muzeeyi akalulu muzeeyi Ssekajja aba akyasobola okubeera ebweru singa Chosen Becky avaamu akalowoozo kali kaabadde nako walabanga omuyimbi omukyala eyekubisanga ebifaananyi ne babbi kuva omuntu we yafiira awo okwerinanyalinaanyewwe takyekubya bifaananyi takyalina nakalowoozo tosobola kuba nako tosobola nono oli omulala alio akwendere naye talina kalowoozo babeerawo ebikwata then waliwo n'oli n'omufangooni
naye era tasobola kuba nakalowoozo. Waliwo emisango egijja ku bayimbi nga gikujjako akalowoozo. Okitegeera? Oba toteesa ogoberera ebintu n'obigoberera bulungi nno. Okitegeera? Gwe mbuulira omuyimbi owandiikaawo eri Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Erako munga alinamu kalowoozo ennaku zonna akalina era alayira ddala sisimbolongoto njerere twaba kalowoozo okitegeera twaba kalowoozo kasite emisango wegityo gijja akalowoozo kakugwako nosigala kubeera nga okkiriza bukkiriza nambwayo alina omuze gwayigiriza abawala Abannayuganda kyokka nno nambwayo ofu kamera muwala mukkakkamu nnyo naye bannaye bagamba biki okwezinga biki eggongolo likwokya ye nambwayo olugero olwo nambwayo w'omutuukako ng'otambula tewali kamera n'oyogera naye ye mukyala asinga obukkakkamu mu nsi Uganda wakisa wa muwombeefu naye nambwayo katulako ebisebuka kati yayigiriza abawala Abannayuganda butya bw'olippira ku musajja waakiri omutwale bamukubeko libiti mu carpentry mu bajjiro omusajja oyo abenga waakiri waba tomututte waakiri obeeko ky'omuwakula nambwayo teyafuna poloti yamala n'afuna poloti ne bamulaba n'omuzimbiramu kakodyo kakulippira kati nambwayo ng'alwanirira eddembe ly'abawala ly'abawala abakyala tabaliiko nnyo yalabye ono n'agamba mwana gwe banaatera okuyita akayiringu sigwe katono sigwe ayagala okufaanana akayiringu jangu kuyigiriza obuyiringu bwe bukola paka wa balamu naye nambwayo yamala n'awangula oba bamuwangulirayo kubanga omukwano guno munnayo ogulaba omukwano tosobola gwesibako nga libiti ensonga z'omutima zoogera na mutima kyobola busobola osanga abafumbo nga balwana bayomba nga waki temwawukana naye ng'emitima gyabwe buli omu waagenda ng'omutima gukola ki gudda kati n'ebyomukwano bino ebityo bakulabula negamba va ku mukazi oyo naye era nga owulira oyagala omuvaako bakulabudde naye munayo omutima nga gwo tegukola ki tegwagala muvaako emboozi y'emitima oba yaba etya kati noono omuwala olaba nga bambi kale ye ayinza okuba ali stranded ati 19 years olina abaana babiri ovudde luweera eyo ebayita vicious circle of poverty of course omwana w'emyaka 16 we bamuliira kitegeeza ewaka embeera si nnungi kati ozadde amabujje nago gayingiza obwavu kubeja emyaka omuntu aba asoma amwesi 5 awe 6 kati amabujje gano ndowooza omuwala naye waatunulamu alabira ddala nga nago gayingidde mu bunaku obuli oba ngambe batya vicious circle of poverty obwetooloola omusango gwa defilement guno balamu yabuuzizza bazaddewo bakimanyaako munene ndi omwana aba myaka 16 n'afuna olubuto ky'omubutuufu eyo mu byalo bagamba muwase omwana mutwale ate waba abadde tasoma ne abadde asoma naye nga fiizi zibatawaanya bamugamba fumbirwa era byo bitwala abantu fumbirwa ku myaka emito kati okujjako nga maama teyamanyako omwana we yamusindika kukola wa house girl ku kibuga
Sekajja muno mwakubira TikTok nala akaana katona akanka kube TikTok nako nkwatemu wakati tubesinga ku mawulire naye ne family yandigendeddemu bawo okkiriziganya to commit crime yagenda wasengawe ku kibuga kukola ya Sekajja je yabula n'agumusimba ai bosi olufuno olubuto ngagenda akubira mama wo omwana mwamusindiko kola naye yakola ki yasoba omwana yayononeka omusajja akimutusiza akamuwase kajitegeeza ne Sekajja ono aba 16 yali abasajja beno bye beregalega oluwaya ndoza lwali luwereze nga anonya walufumita yalufumita kana kabene kati ne bamuwasa omukazi gwatayagala kuba naye yatya ogenda mukomera for defilement kyokka we yabaze mundoza no ngaweze 18 teyamanya nti basobola okudze mabege emyaka je watandikira ndoza kwekwe waggula nagamba kangende ne Chosen Becky ne obufumbo buno babulwanyisiza mu ntandikwa ebintu je balwanyise nnyo kuba mugezo okireka tebiwangala ojukira obweriiso bali mutanga akiramu bamulwanyisa nga musajja engato zoguddemu ojeri binigi nabyo bitadde wabadde zitimbalandi biki oli omusajja abadde munene biki kono ali neriso tugenda obuliro weriiso ng'ataaguza omuntu awadde ono kulifuti amukebedde omusaayi oweriiso ataagala zina mukazi wani Chosen Buladi oweriiso ali mu Amerika kwegamba webitwe bibeera oweriiso n'afuuka liiso ddene sinnamugereka yafuuka just liiso ddene obirabye ebintu babirwanyisa nnyo ku social media kuno bw'oba mugezi obita kati muwa kalowoozo Chosen Becky nonze mwagala nnyo kijukira nga yakava Masaka namukolako interview eddanga Final Channel etandika kusimba ngajjawo nnyo nga buwala mukakkamu nnyo era nga ngamba bambi akaana ke babonyabonyaawo bali ne Victor Kamenyo beekuba okitegeera nga ndabira ddala kaana ko kaali kato ne ka Chosen Becky eno zaabali bakasusumbula dda so awe tuli nambwayo ne Namukasa babadde bakola mulimu gwabwe nga bannamawulire akantu sebo akantu olino kakama tetwakola wano omulimu paka wanakiwala walaba kye gwatukola omulimu ogwo nze kati mbiraba bwentire obijjukidde gwali gutussa ogwo kyo olabe ennaku zino mbeerawo neerabira mu firidi nezija kugamba kino kyekyabaddewo kuba akantu kagenda katuuse wannakiwala yoyo mulenzi ali atya aliserera alina buzibu Uganda ebunyumira naye n'omwana naye yali akoze ekintu mu nsi yonna n'alondayo emikwano gigeze so kati ne bino bizeemu anyway professor kati tulinze Chosen Becky nanti wokola obundu bwonna nga akaddamu TikTok challenge kati mulinze kuddamu TikTok ya Balamu genda yimba campaign za bwerere yengeri yokka yokukumya omulimi we wabweru sirabawo ngeri ndala kale ngeri zinga bbiri mpozi waine birth certificate aso ogikwatamu waso ogikwatamu awo muwandika mukatabo ka budget ne mukyusa date ne mukuza natuka 18 n'emyezi 2 we yamususumbulira kati jiri emizanyo emirala egya child neglect of course ono mukubi wa bifaananyi awadde akwata TikTok videos nyingi nga Chosen azibalamu nga muwayo akawumbi kuba sebo Chosen wamaanyi ku TikTok kati kitegeeza omukwasi wo wa TikTok amukoledde sente nyingi asobola omusasulira ku child neglect ne bampangisiza akayumba abana muzimbira akettaka
naddayo naye ekyennaku nti bambi vicious circle of poverty. Anyway, nga tweyongerayo. Kyagulanyi Mau pick nomination forms for presidency. President yagenze najjayo nomination forms za presidency naye yazimujide yabade Dr. Zadriga yabadde omukyala deputy Jole Mugisha Senyonyi ne Rubongo yayo bajjeyo zi form eza President Bobi Wine okubeera nga agenda kwesimbawo nga ine emyaka 43. So awe tuli ne President Museveni naye yarogeze ekifaananyi kye sekiwalingi kuluno yagambye protecting obadde sekiwadde future anna ebifaananyi byatufuukidde ebifaananyi abantu bagamba nti ekifaananyi ekyo kya myaka nga 10 emabega naye bagamba kyekipya bwatyo bwafaanana temubeerako na kyemugamba. Father yasse omuvubuka Father Buyende Catholic priest admits to killing teenager. Father yasse omuvubuka. Father yasse atyo omuvubuka. Father ono we Buyende ng'atuuka afuna obukadde bwe butaana abuteeka mu nju mu Busogeeyo abuteeka mu kalumuke mwasula bambi Father. Omuvubuka ono Joseph Kirya atuuka asteeberezebwa okubanga ye yabbye obukadde butaano. Joseph Kirya asobola okuba yabadde agenze kusaba n'agendako eyo mu bigo by'abafaadha okulonda emiyembe weyabidde ndowooza obukadde obutaano nabo n'abulonderamu just tuteebereza naye Father ekyomukisa omulungi Father teyeeganye yeyeetute ku poliisi n'agamba bannaaki nzisa omuntu munkwate naye yamussa atya kankunnyonnyole. Father atuuka abeera n'obukadde bwe butaano kiteeberezebwa okubanga bubbibwa. Father ne driver we bagwa ku muvubuka bakola ki ndowooza bamuteeka mu drone si mu drone mu safe house bakyunya jazireeta jamu enjala ajjako enviiri jjako omumwe asalamu olulimi kola ki bamugalira mu kasitoowa ako omuvubuka ekiro kiramba nga bamukyunyizza ndowooza omuvubuka afa. Omuvubuka waafa Father azuukuka agenda ku poliisi mbw'agiyita ejje mukwatira omuvubuka kwe baggalidde kati muno mulimu emisango ng'ebiri waliwo ogwa kidnap Father gwe yazizza kuba tokkirizibwa kuwamba muntu kumwesibira mbu bamusibidde mu sitowa yaki. So Father yakoze kidnap awo ogwo gumu. Mulimu ogwa tocha okutulugunya omuntu ne waaba mubbise bone mumukwala mutandiko mmwocha poliisi bagulako ogw'okutulugunya ogye ebiri. Kati kuliko ogw'omuntu afudde oluvannyuma lw'okutulugunya senga olwana n'omuntu leero n'omukuba ebikonde n'afa nga tewannayita nnaku 3 oba okoze mada ekyo okimanyi. Waliwo ennwana ekuteeka ku mada nzizane mukuba ekikonde kimu naago wali by mistake naafa awo mba siigeredde kumutta naye ebeera mada ebeera ki baguyita ki naye omuntu eseka omukola ebikonde ebisukka mu 3 naafa oba ogenda kumutta oba okigenderedde kasita okuba omuntu ne wayita ennaku 3 omuntu oyo n'afa mu lunaku kaŋŋambe nkukubye leero n'ofa enkya mba nkutuusizzaako gwa mada. Omuntu w'omukubanga musabire awangale ennaku 3 olumala okumukuba zi knockout ngodda ku mavivi ng'ofukamira Katonda wange nyamba bino ebikonde by'ennaku byono wayitewo waakiri weeks 2 alyoka akutuke naye w'omukuba n'akutukanga ennaku 3 tezinnawera oba wamutemudde. Kati Father baatulugunya omuntu ne bamuwamba okeera ku makya baleete poliisi ng'omuntu akoze eki afudde. Kitegeeza Father ne driver bali kugwa mada bali kugwa kidnap bali kugwa tocha.
Father yaso omuvubuka wa myaka 14 ye father wa myaka emeka tebagiwandiise naye father ye Reverend Father Silver Owori Osuna. Yeah. Father Silver Owori Osuna. Kyembadde njagala okubuuza. Ate nno batidde omuntu mu kigo kya church ewali Yesu Kristo ne Bikira Maria nga buli wotunula bwoti omulaba ng'akugamba sonyiwanga muntu munno. Father like yagambye do as I say but not as I do. Father yakubiriza abantu okusonyiwa naye ye tasonyiwa. So ne Yesu Kristo teyasobodde kutaasa muvubuka ono. Bikira Maria bonna babadde batunula butunuzi mu kigo ng'omuntu akola ki nezi malayika zabaddawo mu kigo. Waliwo ebintu bye bagamba bafiiriddemu n'ogamba naye awe wali Katonda waki teyakoze eki. Naye kati ekyo ekigo ekyo ekiri ebuyende abantu bagendagendawo batya okusaba omukisa nga bategedde parish yasse omuntu. Father yakoze ekintu kibi nnyo nga ffe Abakatuliki. Owori alaika yagambye nze ssebo ndi waggwanga ddalamu simala gasonyiwa naye mba nfuuse Father naye nze Owori kisigalamu kali kaba musayako okukyonya. Sorry to say, just ebeera neeyisa y'omuntu si nti ggwanga lyonna litulugunya. But mukadde butaano omuntu abulina ebuyende boy aba naye asonze. Manyi waliwo ebifo bye bakugamba ebisingamu obwavu tebiryeyo mu busoga ekyo. Omuntu aba alina obukadde butaano. So what your father engeri gye siri father nze nsonyiwanga bulijjo abantu. Oluusi ng'akoze eki nze waliwo yanzibako omusanvu ne musonyiwa kyesi ne mutundu yawo tuneze ngamba genda ate kati ababbi temujja nga mugamba onaasonyiwa. Naye abantu bamanyi okwetumiikiriza. Muntu yanzibako obukadde 7 ne musonyiwa. Namusonyiwa ne mwesonyiwa. Okitegedde ekyo. Kati ekyo osobola okukirekawo otyo. Like nze neesonyiwa nnyo ebintu. One thing about me neesonyiwa ebintu yemu ku character gye na developinga ng'omuntu ey'okwesonyiwa ebintu because I had temper issues. Kati nenjiga nti tempe eno buli wemba nayo I suffer as equal as oli gwe njagala okulumya. So mu ngeri eyo nenjiga okwesonyiwa. Munnaye nafuna emirembe natandika okwesonyiwa. Nemmanya nti okwefuula nti oli mukambwe nnyo olina obusungu. Munnaye naawe oba olumirwa. Nawe kikulumira bw'olowooza obusungu bw'oteeka kw'oli. Naye wabukuluma. Kati nayiga na-adopting ekintu ky'okwesonyiwa. Neesonyiwa omuntu ne mwesonyiira ddala. So nze oli nga ntutteko obukadde bwange 5 sobola okwesonyiwa. Wema nsigaza omutwe ogukola obusigadde. Polisi yabadde wala nnyo okufaza okuwamba omuntu. Polisi like teyabadde wala. Naye Father like alowoozezza bajja kutunywa omuvubuka ono ayogere ssente gye ziri. Kati omanyi abantu batandika nga wali obuvuzeeko naye kati ng'ovuga kipozi ng'ovuga bigere. Ovuga bigere kale ayera gamba ali obuzeeko ne bakolobola ne bagamba mufojo ku mubiri. Motoka ki toyika iso oline motoka isa nga wakolamu motoka Mitsubishi Spasio bakolobola ogenda bugenzi ate kati babeera bagenda gikola ki eno waliwo ekoloboddeko n'omuntu oba ne mwetomera n'omuntu
ne mugamba muteese nga poliisi tenajja kubanga poliisi wenejja ate mwenegenda bajjako ssente kati father like kati yabaddemu ng'amanyi banaatwala omwana ku poliisi n'omupoliisi ajja musasulako okununula ssente ate father ayagala obukadde bwe butaano so kwe kwegatta ne driver bo ne bakyunya omwana of course father tasobola kubanga yabadde atendize kutta muntu but yakyunyiza omuntu ate n'amuwamba kati ate omwana kisobola okubanga n'okumuwamba kabadde kakodyo to cover up murder oba kitegeera ndi wano mu kumukyunya omwana yabafuddeko ne bagamba tukoze tutya tusobola kubika nti tusse omuntu katumuteeke mu kasitowa tuyite poliisi ejje ejja kusanga okitegeera nti kuba weewuunya akasitowa kebaggaliramu omuntu akuba enduulu ekyalo ne kiwulira wowe bampambye wowe akasitowa kabadde kali siru nti ekigo kiba kinene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi kusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. nze ndowooza bano bagenda okuteeka omuvubuka ono ow'emyaka 14 mu kasitowa yali amaze okufa nga they are trying to buy time tunanyonyolwa tutya script eno okitegeera tugambe nti webiti n'obukadde obutaano osobola okulya nga buli allegedly nga tebwabaddewo nga waliwo just ekyabaddewo ne bayiiya ekisangosango kye banareportinga ku poliisi nga twamwambye ali omubambi bagulewo poliisi ejje gulewega ate yafudde omwana oba yesse naye ekyomukisa omulungi father yamaze neyekuba mu kifuba nakkiriza n'agenda neyeropa bukolokolo n'agamba banaye nasse omuntu yafudde mu mikono gyange so bwato father owoli suna silver obwebuyende parish nakkiriza nti basse awo nyine siri bakali asobola kubena okudda okwenenya gyali nga omutadde ase tebasobola kumuta tewali ngeri yonna jojja kuddamu kwenenyeza mpozi abasibe banne mu kkomera ku mmadda tebaayo kukuta tasobola obukatoliki kasitobanga watta kati father ke yasse kaweddemu end of story kyawedde pozi kati nga mu Uganda batakyali ku mmadda nti banakutta bayinza omusiba life ne bamuta after 30 years father naenda musajja mukulu kitegeeza alinga omwanamu omukadde w'ensanvu pozi naye nga ndaba father kaweddemu pozi manyi Uganda buli kimu kisoboka father Yesu asobola okujja n'amununula mu kkomera ebintu bya hamu ne lukwago alaga nti ensonga z'ekisa z'omwala gw'e Nakivubo zimuluma nnyo
ngera ekisaawe kye Nakivubo bwe kyamulumenya okutwalibwa. Yes, eggwanga lisobola okugamba Hamu lwaki yatwala buli kimu. But from my point of view, abadde bambuuza mbyogereko. I was one of the people who were not happy. Okuwulira nti Hamu atutte ekisaawe kye Nakivubo. Hamu atutte ekisaawe biki. Saali musanyufu. Naye ekisaawe kye Nakivubo nali nkimanyi kiri ekikadde kyemmanyi n'abasinga wano oba oli myaka 3 oba wali okikola ki? Okimanyi. Obudde bwayitawo Hamu n'ateekawo Hamu Stadium eye Nakivubo. Mu butuufu yalaba ku kiri ekisaawe ekikadde n'ekiriwo. Nyeraba ku paaka yadi enkadde n'ezikalina kati eziriwo ne bizinensi eziriwo. Abatakyasobola kunyiigira nnyo Hamu ng'alina ekintu kyatwala. Oba ontegedde bulungi? Nidako mala okunnyonnyola ombuuza ebibuuzo byo. Nti paaka yadi we yali ensobye yaliwo nti abantu babajjangawo nga bookya bintu ne bafiirwa ssente zaabwe obulamu na biki. Okitegeera okufiirwa obulamu tekitegeeza kufa. Abantu abamu bayizo oba baali bafunyiza looni amaka ne bagatwala. So there was loss. Naye lwakuba nti Abannayuganda bagamba muve wano tebakkiriza. Okitegeera bawaliramu ndowooza ne baemploying ezo ruthless methods ezo ez'Abagermany. Sigamba nti be bakikola. Just akatale kajjanga. Twagenda olaba ate kati wagenzeewo ebintu ebirala. Okitegeera. So Hamu abanga yakyusa Nakivubo oli omukadde ku Nakivubo wa leero. Amba abadde bagamba ekisaawe kata kisambibwamu kyani biki? Ekibuuzo. Nakivubo oli omukadde olwaleero senga yakyaliwo wandisambiddwawo omupiira? Ansi eri nti nedda. Siwe kiri? Nti nedda because kyalina poor drainage, kyali tekirina sitting capacity, kyali kirina ebintu bingi ebikibulako. Nga emipiira ku standard kwe bagisambira kati tekisobola kukyazizaawo omupiira. Nga tuvudde mu biseera bya waldiwo. Okitegeera kati ebisaawe okukyaza emipiira ekisaawe kirina okuba n'obutebe. Kiri kyali tekirina. Kyalina budaala ate bwe kityo. So kino ekiriwo kiri better. So Hamu bw'ajja okusaba omwala ebyalukwago ne biddamu. Bw'otunula ku social media kati abantu tebasanyukidde Lukwago. Ekisooka balaba Lukwago ayagala funamu political capital. Atya tugenda mu kalulu Lukwago alina ekibiina ekipya PFF ye president waakyo ne yawandikidde ayogera nnyo mawulire ngalaga yawandikidde abanuupu ebbaluwa gwoli n'abakansala ne bemupimu gye tulwanirira ekintu ekyebuuzibwa bakirwanirire kibadde kikola mulimu ki? Nti Hamu wakitwala omulimu gwe kibadde kikola gugenda kuggwaawo. Kibadde kitwala amazzi si bwe kiri? Okutundira ku lubalaza KCCA yennyini ekulira Lukwago ate era ekwata abatembeeyi abatundirako. Tolabangako mu tawuni nga babakubengere nga babuuka bagwayo eri mu myala. Kitegeeza ne KCCA nga weebaddewo era ebadde teyagala bakolerawo nga bagumya mutwe. Era ng'obalaba babuuka ebyuma ne bibasala. Ekintu ekyo kibadde kikuuma ababbi. Ng'omuyaya akubba n'abuuka ati n'agwa mu mwala n'akola ki? N'agenda. Kibadde kireeta amataba. Oyinza okumbuuza kireeta kitya amataba? Enkozesa engeri gye kibadde open abantu basuulamu ensawo z'ebikuta, basuulamu everything ekireeta obucupa biki okitegeera. Basuulamu buli kintu ekireeta omwala guno okuzibikira. Kati bw'olaba pulaani ya Hamu akulagaze kusolovinga ebintu bino bisatu. Ekisooka ogogola omwala aguzimbireko aguzimbe nga tosobola guyingiramu munda okujjako ng'oyisemu entrance z'anaaba ataddewo. Kitegeeza ki? Teri muntu agenda kuddamu kusuulamu bisaaniiko wadde ekicupa okuyingiramu. Kitegeeza amazzi gajja sigala gatambula bulungi. Kitegeeza amataba aba gasolovinze. Ekyokubiri waggulu I haven't seen any city mu nsi gye bayita city erina omwala nga gulinga gwe balimiramu amayuuni. Buli city amazzi gayita wansi. Nga olaba kambawo example y'amasanyalazi. Before nga amasanyalazi olaba ebikondo nga biyita mu kibuga webiti ne bagaza underground. Kati olaba amasanyalazi mu kizimbe nga kyaka
ninga gatambulidde wansi. But that is modern planning kubanga biri ebya waya yayitanga waggulu bweti ngate ekizimbe kirina okwambuka. So ng'oluusi omuntu azimba balcony ng'eyitako amasanyalaze ne gakubanga abantu ne bagaza underground. Enguudo bazizimba bulijjo ne bateeka enkonko wansi ne bazibikka waggulu ne batambulirayo. Just what tulina empisa embi nti tusuulamu ebintu ne bizibikira but amazzi galina yita wansi kuba omwalo ogwasamye gusobola okumenya ng'otambula ekiro. Okitegeera kati hamu ye pulaani gy'alaga ali kwashuwalinga nti omwala gugenda sigalayo wansi si bwe kiri waggulu bakolereyo emirimu emirala. Okitegeera kitegeeza space eyo eringa 5 ku 10 naye wano eringa 5 kangambe eringa 5 neyambuka bwetu. Okitegeera ogwo ndogubangirize gusobola okukola mu business ate wansi amazzi ne gatambulirayo. We have seen developed cities nga bazimbira ddala ne bayingira ne mu nnyanja ne mu zisi but amazzi ne gaba mayonjo ngira gatambula. Ate n'ekirala pulaani ya hamu eno gyagamba okuzimba, I believe it is in his best interest okuzimba ekintu ekirungi. Lwaki? Amazzi gano galina kye bayita amaanyi. Nti senga hamu azimba ebintu n'atakola bino ebiri mu pulaani n'azimbawo obuzimbi kalina eba erina okugwa oba oyagala oba toyagala. Si bwe kiri? Kuba amazzi tegagenda kukyusa kkubo, gagenda sigala gava yonna yonna mu Kampala gakke mu Nakivubo Channel. Senga gasanga nga Channel nzibikire teriiwo, kitegeeza kyonna kye bataddewo gajja kitwala. Teri ajja kupangisa ku bizimbe bijjulamu mazzi nga gali ku mwala. Kitegeeza it is in Ham's best interest okuzimba ekintu kino obulungi nga bwe yakitulaze mu pulaani. Kali lukwaga okuteekamu nti Nuupu n'egiwandiikira biki, I think is trying to politicize development oba the situation, kufunirako political gain. Nti PPF terina kyeyogerwako, bali mu kugaba kaadi, bali mu kola kiterina. Lukwago nga bulijjo ye wabajja mu kalulu ayina ye ensonga gy'abalwanagana nayo n'ensi nga yeye kagitegedde mu bannayuganda. So this time around balabanga omwala guno alinga gwagambye gwe ngendo okubirako campaign, but society tebayinze mu kintu kye. Lwaki tebayinze? Nti fe abalaba ku paaka yadi, abalaba ku Nakivubo yali embi, ne tulaba Hamu bye yakolawo kati ng'obudde bukwatayo butyo obwenkuba ga ha sekkerera mu owino ne kati era ne ku Hamu ngenda ko manyi teri bisooto. Okitegeera omupiira gwe Nakivubo ng'enkuba etonya nga bagustopinga okuzannya basoke bayoola amazzi nga gakolawo nnyanja. Kati lwakuba kirimu artificial turf kirakinga ne parking tebasobola kusambiramu emipiira giri ku CAF level, but liigi eyawubako esobola okusamba omupiira ne guggwa bulungi. Oba okitegeera n'ekirala bwe banaakola Channel eno eyinza okwongera value ku kiri ekisaawe kye baazimba edda, because kati Hamu yazimba ekintu ekirungi naye omwala ne gubanga gutta value yakyo. Kati ndowooza kwe kufuna interest of developing omwala guno ayongere value ku kifo kye, kiringa okubeera ng'otunda polotiyo osanyuka nnyo nga abaakalina bakwetoolodde n'oba agulawo dda nga poloti bagigula $1,000,000. Olaba neighboring azimbye kalina n'oli azimbye kalina n'oli azimbye kalina, bwe yagula $1,000,000 ogamba wano ntundawo obukadde 5. So senga wozimbye kalinaayo obuyaya ajja n'azimbawo essabo, oli n'azimbawo katonninnyira, oli n'ayiwawo kasasiro ne kalina efa value. Kyatuukako ku muzeeyi wange yagula ettaka bbeeyi, bino kiteezi byeyiika ne bakyusa gye bayiwa ebisaaniiko ne bayiwa eyo gye yagula. Poloti eyali mu $8 million kati bagiramuza 2. Lwaki? Ekivundu ekiva gye bayiwa ebisaaniiko. Kiki kye nkugambye nti ekintu ekibi kisobola okutta ekirungi. Kati Nakivubo Channel etta obulungi bwa Nakivubo Hamu Stadium. Kati ogidevelopinga kijja kwongera ku mutindo ne downtown eyo. Then n'abantu
olaba munayo osobola okutunula nga bagamba bannayuganda tebalina mirimu naye oluzimba ekizimbo kimanyi kijjula amaduuka buli omu naafuna omulimu kitegeeza hamu anaamala ozimba bino ebintu abantu bajja kweyongera ofuna emirimu yesu wajja kubaira waafiirwa emirimu ng'abatunda emiyembe ku myala naye era kesisi ebadde ebagoba so this time round abantu okulaba hamu kye yakola ku kisaawe babiriivinga nti nno asobola n'okudevelopinga omwala nga waakoze eki kyokka ate kesisi egamba ttaka lya kesisi yo terina kyayo kyedevelopinze tugambe nti bannaaye mulireke ettaka eryo kesisi egenda likulaakulanyanga we yazimba essomero liri tewali just kukaayana na kukaayana na kukaayana so hamu yakulaga ekisaawe kye yazimba nenakivubo yakyusa paaka yadi akaayana ne kesisi ekaayana obukaayanye etalina kyekulaga tesobola teeka bupande ku luguudo tesobola kumaakinga amakubo e Uganda tegakyalimu layini bateekawo butezi kintu kikolansi kitambulawo ekityo kati KCCA has a lot of weaknesses that hamu ne wabanga kyakola akikola mu ngeri oba etagoberedde mateeka abantu bajja kusaidinga naye nga balaba at least yalina kyakola kyakoze era kye yakolako so Lukwago point ye ey'omwala atulage ku mwala KCCA gwe yakola goveye wamwe bwayise hamu yazibikidde omwala gwe wayisa okukola ennyanja oba yaguzimbako waggulu ku bypass okwo wonna enkuba weetonnya bwayise Kaleerwe wajjula amataba we wati ne wabeerawo leeke bwayise leeke Kaleerwe hamu ye yazimbako basawo obomwala nga kamwaga mukubwa leo tutukanga mukumu limu amazi balifena mu motoka Saturday agala ko ataga amazi obutadda bukozimikira nga noye gitulaba because nti tebizibuki amayezo gizibukira lwagundi lwabicupa lwakasasiro enfufe etuka nekola ki nandi plan yagikoze nti design eraga abantu basobola yingirayo kati kyogezaako okunyonyola bakiyita soil erosion Mokoka ajja n'ettaka ne likka wansi mu underground channels ez'amazzi of course nga abataddewo ebizimbe alina okugogolangayo but at the rate soil erosion gyejjulira si ye rate y'akaveera okimanya ekiveera kimu ekyaggulira kisobola okuziba omwala gwonna ate soil erosion ejja ebikkako mpola mpola paka we mumugogolayo so obucupa bisawo kati oyinza oteeka soil erosion ku muntu aleeta ensawo z'ebikuta nga mukaaga naziyiwa mwala n'abanga atisse ensawo z'emmwanyi nazisuula mu mwala people have done it abantu bakwata obuveera buno obunene baggyemu ebintu mifaliso na biki agaveera aganenne ne gazibikira kati gaba gayita mwala yegati ne gakwata ne gazibirawo ddala ng'ekisenge amataba ne gajja I feel omwala gwe nakivubo tegutwala na mazzi ge galina kutwala kati ebwayise wali soil erosion yereeta ekyo okubeera nti emyala gizibikira naye era soil erosion eyambibwako obucupa n'obuveera nti ettaka lino bwe lijja mu Mukoka ne lisanga ekiveera kya green oba ekya black oba ekikutiya ky'ebisaaniiko nalyo ne lyegattako ne biguma ne bikola ekisenge kati KCCA nga tennaba kukutugirawo mataba ago ge batannazimbako teyinza ate kunenya musajja aleese pulaani ezibikira myala kuba emyala emizibikire kitegeeza tewali agenda sula mu bucupa tewali agenda sula mu biveera tewali agenda kukola ki okitegeera ebyo byonna so we will give a benefit of doubt to him yatulageko kyasobola okukola kubanga yo KCCA tetulazeeko kyesobola kukola mulaba hamu ayagadde nnyo gwe bagambye abagagga munnyo gubeera mu buli nju hamu ayinza okuba ye mugagga yekka asobola okulisikinga gwe wali olabeko omuntu alisikinga sente zo zimba mu ntobazi anti ng'azimbyeyo ku standard zezizimba mu ntobazi oba mu standard z'okuyoola amazzi nga bw'oyiwa wabweru poloti y'omu mazzi bakulaga nti ya layisi bagenda bagamba 5 ku 10 miliyoni 15 ku lukalu eno mu ntobazi mu myala mu mayuni 3 n'ogula eyo 3 naye okuziyimba mu ye 3 oteekamu miliyoni 4
okitegeera. So it is at the end it is more expensive ozimba myala egyo. Ate it is in Ham's best interest okuzimba ekintu ekirungi kubanga era naye olowooza azimba gya mu nsawo ye era naye afuna loan. Kati wona ozimba ekintu ekiri substandard abantu batakiyingira banka ejasika ebintu byo. So I believe Ham might not be the most right person okukola ekintu. Those projects zandikoleddwa government. But government yagula ennyonyi bakugambye tezirina suppeya. Government ebadde ne UTL tesobola na kutunda data. So government yatulaga ndio tena tesobola kola ki? Kukola. Kwegamba ogenda n'ogamba government ebikole. Nga bwe yakola ki? So at the end of the day, we are left with no option apart from kugamba nti mwaba asobola agezese. Ayinza oba si yasaanidde. N'adisi gyalina byakozeeko bye tulaba. Kati abamu bagenda gamba mwalidde. Sina na simu ya Ham. But njogera ekituufu nkugambye eddange enkuba bwetonya togenda mu Owino ne paaka yadi. Togenda na Kivubo. Kati enkuba neebe etonya ogenda. Yes, waliwo amataba egakubako lumu. Neera amataba gajja lwa kubulookinga myala. Ono yakulaga emyala agenda gizimba. Uganda Cranes nga tumaliriza yayiseeko mwakirabye mwenange yitako Saturday no tusamba Senegal. Hey, tugenda yitawo waliwo omusumba ajja abuuza Uganda is going to play with give Uganda omusumba oyo naadde yegulidira akuba ayogera goal ezitaliyo ayinza okusibisa akapapula n'osiba over ne bakulya. Naye agamba ase nejja wangula Uganda ejja goba biki naye golo zayogera ziba waggulu kati musumba engeri ebyokutebereza ino ye ntebereza ya budde tebereza wini ogirekaawo teweekuba munnyo bituli but tugenda samba Senegal tugenda gikuba tugenda genda ku semi. Nyiza okuba ndi ku wishful thinking naye ndabanga Uganda egenda wangula ekikopo kino. Lwaki ndabye wenti olukisakisa lwerina gobanga ku muntu nga wadde okimyeddro nakuba goolo 3 ng'olineemu ng'atakuvudde mabegga nanteriyo goolo ekutulanga equalizer omubimanyi oli nakuteeba goolo ngira mukyali n'amaanyi naye ttiimu erisenga ekukuba equalizer mu dakiika y'enkaaga era kibanga Uganda olwagikuba equalizer n'agikuba eyokubiri n'agikuba eyokusatu mwenyegeje mukutuka naye ate Uganda engeri gye yakola come back nga abamu baali bafulumye n'ekisaawe kyandaga nti omukisa gusobola oba ku saidi yaayo ku mulundi guno era bwe tusaba gubeere ebisigadde ebisobye abaana basula bubi abakola ki tunaabiraba nga tumaze okuwangula naye for now katuwangule tukube Senegal Saturday. Nyache nerabidde nsonga ki mbwa abaana basula mu apartment si hotel muzali apartment ez'ekyanje eyo mu nfuufu eyo manyi kyanje alina ebitundu bibiri kyanje alinako ewagagga alinako newanako kale newe watanabakola bulungi kolansi si wanako jasi wate wanakola luguudo mbwabasula eyo mbwate basi tewetaayo mbwate nanyiniyo ye mukyala wa gundi wa president kwegamba biri awo buli omu abyogedde sibirinaako bukakafu naye nze kyemmanyi njagala eggwanga lyange liwangule akatambi mukalabye nga abaana batambuza ebigere bwe kityo ekyazze. From my point of view, I sign out. We out.